buli lwolimba n'ogamba poliisi enkubye amasasi proof nevayo nga tebakubye ani abafiire mu firimu ye. Poliisi yeeyogera ki ku nsonga eyo? Kubanga nze siri wa poliisi, nze njogera nga Uganda, njogera nga alabyeko. Neka poliisi yafulumiza akabi. Njogera nga amanyi n'amasasi. Nze ndi mukyala mukulu, kitange yali mulwanyi, yafiira mu ttalo. Mikwano gyo balina bajje. Ni bba wange musajja musirikale dokita w'amagye. Nze mmanyi kye bayita essasi. Omuntu gw'okuba amasasi tebamusiba plasito bakola ki? No. Nga bakuuta awantu awo okugyamu obuganga. Obwo obuganga tebumala gavaamu ne bwebikokeza bwokya. Kati bali kuyingidde bali kusasa budde wenne eggumba. Okulijjamu obujja muganda wange. Kye bayita essasi. Gwona naye kati mmanyi kye bayita essasi. Anti nabyo omusajja ate yenerero bamusiba. Mwe temumanyi kye bayita mmundu. Omuswayiri agiyita ssira. Noonyerezaako tegera lwaki bagiyita ssira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi tukwaniriza ku mulundi guno ku Blaze Media neera webale kubeera nga otwekuumiddeko era n'olaba buli mboozi gye tukuleetera. Amannya gange yenze Ssennoga Blaze Jordan era nga sirinzekka ku lunaku olwaleero ndi n'omugagga General kabeebuulizeeko. Sababuuze ku mugagga. Yes, all right. Tubabuuzaako mwenna. Netubagamba nti subscribe mwebale kwekuumira ku mutimbagano mubeereko okumanya ebisingawo. Tuyingiddewo tubagamba nti tuli ku Sura Motors. Sura Motors atunda emmotoka empya n'enkadde. Gwe oyagala emmotoka oyagala kukola battle ba swap, oyagala kugula emmotoka mpya, oyagala kusurprisinga mwagalwa oba mwanawo. Osobola okujja ku Sura Motors, olina emmotoka gy'otunda yonna oba oyagala kugula. Jjangu ku Sura Motors n'oba olina gy'otunda gireeta tukuwe ssente. Gwe muganda wange ali gy'oli wonna olina emmotoka oyagala kugitunda bwetaaga ssente z'amangu. Kuba bukubi ku 0701879187 direct obera mu office za Sura Motors. Oba ojja kubanga olabe namba y'essimu eyitawaawo tobeereyo ng'olina ekizibu ng'olina emmotoka so tuguze emmotoka olwaleero ate enkyano ojja n'ogigulawo. Oyinza okuba ng'oli mu kkooti bakutwala ofunye ekizibu. Yes, tuguze emmotoka tukuwe ssente ate enkyo ojja ogigule. Sura Motors esangwa kiwe ku Salama Road tuli opposite n'amafuta ge bayita African Oil. Jangu ogule emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulire omwagala oba mwanawo. Feno oyagala tukolere omuntu wa surprise nga tugenda mutwalira mmotoka. Nababeera mwaliwo oba ggulo oba pakwaki. Yonna tugendayo. Bwe naawe omukyala oli eyo oli maama toyagala otya abantu boba oyagala ssente oyagala tulina mmotoka yo ate otya. Ani njiwaana gitwaleyo njiwaani ffe tukubire bukubiza essimu aba Sura Motors kuba ku 0701879187 direct tujja kuba tukutukako ate emmotoka tujje tugigule. Naawe alina omuntu ayagala emmotoka awantu atufu olina omweta wano ku Sura Motors. Kubanga Sura Motors wano Chairman Nyanzi ne Sura bokka yabagaga baawo. Otebaweerawo babulooka tebabeerawo nti ate mpaayo ate nja kufunako jangu ku Sura Motors. Kaya abeerawo, Mumpi abeerawo, Kamoga abeerawo, Maria abeerawo ne Suma bonna ajja babuzaako Bukenya Media naye abeerawo, Nasser Nabusa ajja kubanga waali Zai naye abeerawo okulaba nga akwasaganya. Abantu bangi nnyo ababeerawo ne Tubonge Network abeerawo bakubire kasimu bayogerako nabo bagenda naye emmotoka bweti bajja kwanga bagikwetera. Nkujjukiza gwe muganda nga ayagala furniture omulungi tegenda mu Faruku and Sons. Faruku and Sons basanga ku Ntebe Road wali awali zingzing bali opposite ne Petro City. Genda baguleko furniture omulungi wona ebikumu nyumba wona okusula bubi ng'ogula furniture ow'omulembe. Genda ku Faruku and Sons. Faruku and Sons etuse ebintu eby'omulembe bali opposite ne Petro City wali ku Ntebe Road. Ate gwe muganda nga olina omwana agala okukola right now Free Zone International yeetaaga abavubuka mu bunnambiro bagenda kukola ku airport. Tofayo batolina visa batolina ssente genda ku Free Zone International tukawaliza na ku roundabout kwata kuchide Nyanama kikwate ku katono nyawo ojja kula Free Zone International ku mukono guno n'obuza boda boda mugandi nditwala wali new awali Free Zone International ojja kuba balabuzo muwala gwe bayita Maria ajja kuba byonna bikwitiramu. Balina abantu bebeetaga immediately balina mu interviews betaaga abantu bagenda okukola ku Dubai airport. N'olwekyo genda mu Free Zone International ate obeere nga weewangulira omulimu munnange naawe okole maybe mukama akutopinge. Nkujjukiza gwe muganda wange ayagala ettaka genda mu Zion Estate. Zion Estate batunda ettaka etaliiko nkaayana basanga wali ku Zion Building. Tebali bokka balina Power Microfinance. Zion yokka yeyina banka
Zion building kizimbe kyabwe tebagenda kusengukawo balina experience emyaka 3 genda mu Zion oguleta kaitaliko nkayana ate ogende mpa microfinance naye ku boosting olabe nga toyongera mu business oba kyapa kyo kitwalo obotandikirawo kuzimba oba takalo yagala diko lyako business pa microfinance eberawo okusupportinga nkujukiza nti Bugwe estate batuleta kaitaliko nkayana bati basange wadna jana nkumi opa zinekira bya nyondo Bugwe estate bakafulu mutaka bakuguze taka bakupanga atenda nawe aina amayumba gagakulema okusoloza apangisa bakusumbwa Bugwe estate ekyo kikola oleta kalira ulido mantenga kye ligaseta ka otomanyo lya likiri oliweru wagwanga kubira Bugwe estate baberenga teba kuyambako okusoloza abapangisa etaka olitaka ka kintu kikuyamba nokuwa kasente byonna mu Bugwe estate nkujukiza nti New World Visa Export New World Visa Export yokaba kola visa oli mu daira oli stack visa yagwako oli mu overstay gena oli Uganda yagala kutambula ko oli luddawa oyagala genda ko mu Dubai oyagala genda daira kusula genda mu New World Visa Export babiri kyaberawo faida abera okulanga bitumba kikwasaganya baja kubanga bakolera ko bulungi ate obere my dad sana New Visa World Export bali yawo ku Bania Street genda wate munange obere nga te visa yo ojongerako nkujukiza ngo ali mu daira nti mmero solo jiri ayo aji Hassan Mpamba restaurant Fati aberawo Suma aberawo ajati mama baby naye aberawo kulanga bakikwasaganya genda ku Mpamba restaurant bana Uganda mwewagire ankole big ribs nobody ku Banias genda tobere street Banias ankole big ribs restaurant teri yoka ankole big ribs baina Leo series tour and travel urban tour and travel baba kolera visa bakusuza wiki namba ku free give bakwemere mwankole big ribs muchemo nyama chomo ate bakusuza okumala wiki namba so no ekyo kola tamba naba Leo series tour and travel global tour and travel babelenga ate babikwasaganya byonna nemmere n'okusula global aba Leo series global tour and travel baja kwanga byonna babimakinga babikola kujukiza nemmere ya H&M restaurant wale wa Haji Aruna tubererawo ddala okulaba nga tufuna emmere y'omulembe gendawo olekimere ate mbeera ku Salt TV Monday to Friday n'omwami gwata Charles James Senkubuge tubeera ku Salt TV tosuwa kubeerako Gitu 56 kubeerako The Ganga Team kubeerako Unvilled Experience byonna tubeera ku Salt TV tubeera nti kubeerako ne Ranchawa omusumba Roses bugingo bulwa Sunday abeerako n'ekigamba kya Katonda mukyala Susan Makula roundabout program gye bayise round table yakomyewo round table yakomyewo ne Gitu 56 omukyala Susan Makula agibeeramu nnyo toswa program the way omusumba Roses bugingo ne Susan Makula babeera Sunday sawa bidi okulaba nga ate bakubulya the way what is meaning of the way nolwekyo beera ku Salt TV beera ku Salt Radio obeera nga ate obeera madadi sana tips z'emirimu zibeerako abuti nanchi abeerako Jorema yabeerako okulaba nga bakutwalira ddala Faruk Sessaza abeerako amawulire ag'omulembe ne Muhammad Wamala bona abeerako ne Kayembe babeerako okulaba nga ate ne Mazzi babeerako okulaba nga bakuwa amawulire ne Rita Kamya beera ku Salt TV tovaako beerako ng'onyumirwa tulina snacks ez'omulembe ennyo gw'ayagala snacks abaana badda ku ssomero oyagala ogenda mu supermarket oyagala uddawa oli wako oyagala obuntu obukwera ng'onywera ku caayi snacks ez'omulembe bazise Red Snacks is it Red Nut Snacks Red Nut Snacks bizija kubanga tosanga mu supermarket wonna oba ku Salama Road wekwate ku Salama Road awo ojja kubafuna Red Nut Snacks ez'omulembe nnyo obeere nga ate obeera madadi sana gwazaayo mwana ku ssomero era osobola zetanira oba oli waka munnange oyagala kunywa kacaayi olaba ka firimu olina gw'oyagala okukola surprise snacks ezo zibeera za mulembe nnyo okubeera nga ate ozikwasaganya nazo zikwasaganye byonna ojja kubanga oyita ku Salama Road awo bibeerawo supermarket zonna ez'omulembe n'amaduuka ag'omulembe bagambe ekigambo kimu nti njagala snacks eza Red Nut Snacks. Okay tusimbudde nga sinnalwayo olunaku lw'eggulo bwe bwawungeredde awo za ssaawa nga emu mu Manyuka nga tuwulira nti ate omukulu abapoliisi bamukubye essasi ne ŋŋamba nkubire generali buno obudde tampiseemu eggaali kweri kwabo obudde ate oba onnyuse ne ŋŋamba kanninde n'abikubuuza enkya era liyo emisinde gino gye ŋŋambye kagende kusula motors nga ate mbikubuuze bulungi ensonga ezo gwe wazirabye otya mbu omukulu bamukubye essasi n'ensonga abantu gye balinze owulira alright ngenda kwogeza mazima n'okufumintiriza sigenda kwogera gwe beyagala kuwulira but nesigama ku fact nakugamba nti success and fire based on reason and reality teyekweka katabo ka Ajamis Kigundu ate nagana okufakinga life. First of all, I love Uganda because I'm na Uganda. I'm a Ugandan.
I love my country, I love people because abantu bebakola eggwanga erisobola okutambula. Naye kyannaku nnyo kyakwennyamiza okukwata obulamu ne mbuteeka mu fake life. I can't do that because mba sijja kuyamba oyo ayagala kumanya kituufu. Bayibuli eyogera nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Bayibuli yemu yeyogera mu ngero 28 Bayibuli egamba nti alima ensi yaliba n'emmere nnyingi. Naye nno munnange zimusanzo yagobera ebitalina makulu abulidde okumanya n'okutegeera. Kati nno mulimenga ensi yammwe muliba n'emmere nnyingi. Bayibuli ngero 28. Bayibuli yemu egamba bagati ya mukago nyirirwa 7 egamba nti laba nno Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyalikungula. Kati nno zibasanze abasiga obubi balikungula bubi. Musigengo bulungi mulikungula obulungi. Bagalatiya musiga buchayi mukago nyirirwa 7 okungula buchayi. Bayibuli yemu mu Matayo kyagwanye kyawandikwa kyakikosesa nnyo. Kiri Matayo 16 kigamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe. Bwe banooga emizabbibu ku ki? Muli balabira ku bikolwa byabwe. Gwe munnanga ndaba ebikolwa byo okulimbako ebigambo byo. Tetunnagaana sisobola kusanyuka nti Kyagulanyi afunye okusomoza mu bulamu bwe nti celebrating. I can't do that because it's a pity kyannaku nnyo era nkivumirira omuntu okuvaayo omuntu n'afa omuntu n'afuna obuzibu no celebrating. That is bad. Nojaguza mwerabira ekigambo kimu nti muli bannayuganda abantu bebakola ensi era ekyo kibeera kya butamanya mu bulamu bwe tutambulamu bonna buli muntu olina okusigazaamu humanity ak'obuntu kalina okusigalamu. Buli kyokola laba nga at least ako kasigaza. Ate nakugamba nti omuntu lulobula omuntu gw'oswalira bannandaba batya n'abeerawo ntya. Nze njagala mbabulire bannange tulina okusomoza mu Uganda muno. Mulina ebintu byemulaba ne bemutalaba. Ebira mubiraba ne musirika. Omanyi abasirikale bameka abatalina maaso gaabwe nga gajjwamu baana ba Nuupu. Omanyi abasirikale abali emulago ku bitanda nga baakubibwa baana ba Nuupu. Omanyi abasirikale bameka nga baakubibwa baana ba Nuupu. Omanyi abasirikale abatalina maaso nga abaana babakuba amayinja. Nalabako omubaka wa Mityana on my eyes ku TV live ng'ensi yonna emukutte amawulire gasoma. Yakwata DPC mulamba nga alina pisto wano n'amukwakulako amayinja ge. DPC mubaka wa Mityana, yes. Ni zake tunatera muwulira nti ye leader of opposition naye ekifo kyafuka kyabiwe mmeneko yagakwakulako DPC mulamba ajjukira covid lwezake yali agaba emmere yakuba DPC n'amuggyako n'amayinja negagwa ku ttaka. DPC alina pisto wano yalina right emushootinga because ekyambalo ky'omunnamagye yenna oba wa SFC oba wa poliisi oba wa magye toina right ekwata ku kyambalo like this. You can't. Gwe civilian. Okutte ku government namba. Exactly. Naye President Museveni alwokuba nti awadde abasirisula eddembe lingi. President Museveni kuba jjajja buli kintu akirabira mu bazzukulu. Ekyo kye kimu ku ebizingamizza eggwanga lyaffe eddembe lingi. Ekisooka kiru kye tulina ekizibu ekisooka mu ggwanga Uganda muzungu. Abazungu kya kizibu kya Uganda batukwata mu mayindi. Ekyokubiri eddembe peace. That is too much peace. Eddembe lisse buli kintu. Eddembe lingi lisse amaka g'abantu, lisse bizinensi, eggwanga naffe livunze. Abantu bangi bavuma Uganda naye n'omubuuza ky'ovuma okimanyi. Osanga omuntu akuta oluguudo lwe Zimbabwe ng'agamba nti lwe Uganda. Nenga Uganda oba ovuma mama. Exactly. It's a pity. Okwata Uganda, nza mu Ugandan. I can't listen. I can't sit ng'ovuma Uganda. I can't do that. I never. Sisobola kulaba ng'olimbira Uganda ensi yange. Uganda is my country forever and ever. I love Uganda because I'm a Ugandan. Uganda first, Africa second. Yes. I love my country. Kano tali musiru kuntanaga ndi muna Uganda. Nze ntuule nkulabe ng'olimbira ensi yange. Mbojiropa mbazungu. Mbolimba abazungu. Abazungu. What is meaning of abazungu? Those are rubbish mans. It's a pity abayimidde nakusiya. First of all, America bamamba Katonda ababonereza dapa. Tebalina na nsi. Awo bali ku punishment. That's why olaba ndi Katonda alina ebintu byakola mu bazungu. Bebasiyaga bannaabwe, bebasiyaga amabina because bali ku punishment. Ensi gye balimu teyali yaabwe yali yabadde Indian.
baba tabo nane baba malawo gero some histories mwasomera kimwe babuya buya mmwe tebayina nansi bali ku punishment yabo yes yali aba Indian si yabwe kati what is those people yabwe eriwa what is our Indian enanze nkubira bana Uganda mwe baba Afrika mwe no amulanga buli muntu alina screen weti you are oli mu Afrika mu demonse mulabe abazungu banasigala buli mu black man gosanga baga nti omukugu bwati yali muddugavu eyavumbula kino musajja muddugavu eyakola bwati muddugavu kyovola abantu kwatane mu psychologically ne Yesu bakola muzungu nenga baga yali muddugavu Moses yaita wano Egypt weyona amazi yes Egypt wano Africa kati gwe ongambe mbuno lwaki gwe mind egamati muzungu fo tukuza tuka psychologically tukuza tulaba nti America omwakuba Vietnam namba America omwakuba Africa namba nefukamira psychologically batukwata mu mind ne batuguza kintu kyabwe nti beba ne commando America baba commando beba nyonye nwanyi beba manyabo beba ino era psychologically kyatukwata mu America yakola lugoyo lulungi nabo bazijja China kito kaziberenga neweziba zino iPhone zenyini ate kati China ene simu gyokutte singa si Congo tosobola kwata simu olebe bibajjayo ebyo buli kintu buli mino wajije Congo baginafuya oloko bagitekamu entalo bagiwange mundu ne basitwa godde bamutwala ne batwala minozi waabwe waffe ne baba ebibekubiya baba kozinga mu ntalo that's why Congo egenda kubeera njavu forever obulamu bwabo bonna kubasonga baba kozingira mu ntalo tebali gaggawala ne Somalia toza gwe Congo togimanyi ndowooza owulira nampulire Afrika kano najua buli kintu nolaba nabula biweza gye tulina wano enkuba etonnya ennaku bbiri ne tukuba enduulu ne tugamba Katonda weeyayo bali enkuba ebakuba okuva January to December waliwo n'olusozi olwazuulibwa nga luli mu kuvaamu golodi ng'olusozi olujja n'ekikopo bali empewo wejja obunyago bwe bujja tebasobola na kwegattala okukola sex alina kuma sitove asanyala ensiga agituuze ku stove efuna amasanyalaze abasajja bayo bafaafana tebakyalina n'amaanyi ga kisajja ensiga alina giteeka ku stove alina mmala kuma stove yeekalirire asooka afune amasanyalaze yeegaganule era ne bwajja okukola sex abeera wa ddakiika 2 eyo mumwagazaaki kanza omukazi eyerira emmere mu Africa oyo agenda kunkola ki kujja okumpunyako obuvunye n'okumpunyirira n'okumfuuyirafuuyira kati mba mwagazaaki njagala abasajja bali strong akati dakiika nga mmeka abasajja abazungu tetebagala kye baŋŋamba okuleka okumpunyirira n'olwekyo bwe munnayuganda ndaba mulekerawo okukwata ng'ensi yaffe ogivunza Abamerika abayitala Black America tolibeera America you are African mutambule mudde mu Africa mulabe abantu batafukamira nze nebaza Katonda omulwanyi waffe asooka zaali nsiri kyovola obutimba batuwa bwabwerere eddagala batuwa lyabwerere lwaki abituwa because bakimanyi ebyo bikere frogs ebyo ebintu ebyo ebiwukawuka ebyo bivuvumira byavumanga nga beebuuza what is this balema okumanya ekisobola okutta ebintu ebyo byebyabagoba wano ensi yalumanga omuzungu omu n'abotokabotoka yenna n'afa n'amyukirira ebyo bikere yaba okyabuloga nga kimutabula obwongo abo be baali abalwanyi abasooka kati gwenze onyumiza abazungu what is muzungu nonsense banga batatana n'amaanyi ga sex baddeawo bayita mu bubina bayita mu bubina bakola ebintu ebiswaza Katonda bavoola Katonda abo abasajja abo boolaba bakoze buli kimu bakoze n'ebintu ebyafaananyiza abantu bayisaamu Katonda maaso tyobola bali ku punishment zaabwe babadde wano nga bagamba balina security esooka Trump bamukubirawa nga n'abatomato sauce ku kutu era wali wennyini ate nga security naye Uganda ate nga tugamba yesuuka security n'olwekyo twagala ensi yaffe okusinga ebintu ebirala gwe boddawo n'ogamba omuntu n'abala bakuba abasirikale ba poliisi abasajja tebalina namaaso abamu abaana bakuba abasajja tebabyogere tebaikavalinga era gwe bwogendayo munamawulire mulala bwagendayo bwakavalinga bamuta intruder atali mu bbo era bo batamba ne bannamawulire abo bokka abatasobola map media simanyi abalimba olaba ne mukavalinga abaana baali bagenda baali live abaana ne bafuna accident ne bafa gijeyo bagenda ogijjayo nga tubutemyetemye baali live abaana bagenda bakulya ebimwa bafa olwedde nga babadde live baagala obijjayo nga twabijjayo dda
abantu bale enfaje bafuddemu batandise obyegaanagaana baali bagerera wayiza poliisi kyovala abasirika ekyo bakizibira kati njagala okujja ku kino ekintu ekiriwo ekyaleero buli lwovayo n'olimba bayibuli egamba nti olimi lw'omulimba teluliraba mukisa oyo yenna akolimiddwa ayitwako obulimba okulimba si kubi naye kasi otandika okukkiririza mu birimbo byo nga gwe byolimbye ate byokkiririza oba ofuuse wa bulebe kugwe kennyini omuntu obulimba si kasi obukkiriza mu bulimba abantu bali mu dinaayo batamune mu fake life lwaki obeera mu dinaayo weerimba opretendinga fake life buli lwolimba n'ogamba poliisi enkuya amasasi pulufu nevayo nga tebakubye ani abafiire mu firimu ye apoliisi yeeyogera ki ku nsonga eyo kubanga nze siri wa poliisi nze njogera nga uganda njogera nga alabyeko poliisi yafulumiza njogera nga amanyi n'amasasi nze ndi mukyala mukulu kitange yali mulwanyi yafiira mu ttalo emikwano gyo balina bajje nimba wange musajja musirikale dokita w'amagye nze mmanyi kye bayita essasi omuntu gw'okuba amasasi tebamusiba purasito bakola ki no nga bakuuta awantu awo okugjamu obuganga obwo obuganga tebumala gavaamu ne webikokeza bwokya kati bali bali kuyingidde libali kusasa budde wenne eggumba okulijjamu obujja muganda wange kyebata essasi gwenaikatemmani kyebata essasi anti nabyo omusajja ate yenerero bamusi mwe temumanyi kyebayita mmundu omuswayiri agiyita sira nonyerezaako tegere waki bagiyita sira omuswayiri agiyita sira owunya n'obusa mwepangira ku basirikale first of all njagala okutwala okulabula abasirikale banyiivu olw'okuba nti bakubiddwa nnyo abasirikale bakola nnyo nga batukuuma nga bakolera ensi yaabwe omuntu ayingira amagye kubeera kwewaayo amagye toyingira nti onoonyayo obugagga teri muntu ayingira amagye nti anoonya ssente nnyingi nnyo nti abeere biliyoniya era mubalaba wano abantu abagagga abavundu babifekeera ate abanaku be babakuuma ab'amagye Museveni mukisi Museveni atereza eggwanga alina atya mu security ne mu mpisa wano ffe tulina abasajja be bayita abakombozi Amini yagenda naye pankira ku bakombozi Amini yagenda naye pankira ku Nyerere President Nyerere yasooka mumanyira n'amugamba musajja gwe singa obadde kakazi nandikwasiza oli mulungi Nyerere nekimuluma n'anoonya teyalikolera Amini nekimubula tuba tuli awo Amini agenda ayingira Congo awolaba we mutukula Amini ayingira munda abba fuuti nga abayika gundi meters nga meka nyawo ku boda awo ngayingira ddala ire Congo musajja etyetize musajja nga musajja ono anjagaza ki Nyerere ng'agamba ekimala kimala kati Muzeyi by then baali bamubba akalulu Museveni bamubba akalulu tebamuba namubba bamubba akalulu bamubba akalulu agamba Semogere tugende mu nsiko Semogere agaana Museveni nga yeewugula ng'agenda eyo wa Nyerere abakombozi bayingira wano bakuba Amini zile mundu zabagamba ngeza saba teyaddangulu abakombozi baali bazze kubakoma mutukula olw'obusungu balina kununula ttaka lyali ayingidde olaba Masaka eyo matema batawuni ya Masaka eri bwetu bakuwa Masaka nefukamira ku ttaka Museveni yajjira mu bakombozi ate Museveni mu kujja bakombozi ng'alina n'amagye kyenkiva bagamba nti bakuba bajje no paka ewali Katonga kiki basibuka sayidi eyo eyo ate eyo njajja kulimiza lulala njagala mbabuli omusajja gwe mwerijjako gwe mepankirako Saabalwanyi Saabalwanyi kyannakwa muyekera dawuni Saabalwanyi app kyenyamiza muyekera dawuni Saabalwanyi app Museveni badde okimanyi nti yajjira mu bakombozi ng'ate alina amagye agage bagayitanga ani nga gage yajjiramu ng'alinamu amagye nedda sebo yali naba kugira awo yali amaze oyingira gavumenti bakuba Masaka eyo nefukamira ku ttaka bayagala buli mukazi ali mu ggwanga muno n'omukolera embuto ffe tulina baana b'abakombozi ndowooza tobaaza neyita mwana wa mukombozi anti oliwe Masaka naye bakuba baali bali supposed kukoma mutukula wali banunula eryabwe ettaka lye baali bababbyeko Amini lyali awambi bakuba Amini teyadda ngulu era teyadda mu Uganda kozi omulembe gwa Muzeyi gwe gujjako wamma ogwa Amini since then tukyali ku gwo kati oba osagane yafanga yeevuma nnyo Muzeyi yafa Museveni yajjirako emabega
ate nga Museveni alina amagye agagge omwali bakasira eggwanga abo bawulira kati mwabapankera bebo beba bali 27 emundu 27 kati abasajja bagamba bawamba eggwanga ino nga bali 27 basale musale gwe nodda mu TV kubanga oli promota ne sale yali mu tolina promota olimba leso weyita promota oli yagamba nze mbire wano ebyayita bipromota bino bimbalese bibadde wano nga binaku nga biwunya ne B nogamba eyayita gwe sebe yayita jeno weyita jeno mbujeno sale musale kakati gwe yayita jeno tuvire mu business yaffe business wagisubulawa business wagijjawa mu covid mu maka bafiirwe sente tulabye abantu bangi abafiirwa business omuntu atikka mmeri omuntu atikka container nebula nasigala nga gwe munnange mwasubula kimu abita ba promoter last year sale musale abawa 9 billion ku mulembe gwa sale musale n'atevuze n'abaana abali bannamawulire bagamba ba promoter batekamu fayiro bevuga nakati bevuga ku mulembe gwa sale musale ogw'obubbi bwammwe bwe mubbiddeko sale musale anatalina nnyumba mwenna mwali bannaku nga temwinawe musuula gwe ema waleoyuza bupapula bwa Abitex Breast baninga bayingira ba. Yes. Era twamutanga Emma Abitex yamuleeta. Wano promoter mutufuka tulina alinga Ketine Abitex. Bonna bana balabaze babukira sibabanga ko ba promoter. Bivu kiba sola kutekeka aba jala beruma. Abanaku abo. Ebintu kusasano yabitandika. Ne bamuvuma ne bamuyombesa. Wano babasaniza e-concert 7 billion. Abo basajja bazikwata ne bazibba. Je bali bagambe yoteka online. Yes. Bayimbisa inaku bakasa bayimbisa kamyoni musale gwamanyi ne kusasa ne bapalaso. Bana nikokote biyimbi nga babijje ate bamalabye bakako. Bajjange biwale yo. Byapukami nge byagala kugenda kusajja okuleka ku TV. Bayimbisa mile 3 ne bagamba nti sente ziwedde. Baba sente. Kati be batoba na muto bana kimu. Mwemba bagezi musike ku batu abako wadda mu kizibu ky'eggwanga lino mu. Abefuwa kye mutali. Abantu ba fake life kakati Bobi Wine amazima ga ntino tebanamukubako tebanamukwa masasi Bobi Wine yes tebamukubye sasi tebanamukubako oya katamayi na sasi welivuga tamayi oba sasi ate simanyi na kumanya otaba sasi welivuga kibere kya kuyiga eri Bobi Wine kino nno kino kimulaga ki kibere kya kuyiga jali abana abantu bebakubye amasasi ne bafa abana b'abantu abali ruzira bebakubye ku lulwe basongesa mbere kibere kya kuyiga jali era kyokola ekyokuyiga kyabajjamu ddala amanye eggwanga lijja ggwamu ekyekango mbunno bonna obunkenke be omusoga akoba be gwoba kukyogamba mbu omusoga akoba wazira baba tegera ndi ensi yakukoowa ate neekubuuka Bobi Wine obutambi bweraga lwatu bo batayagala kulaga polisi yabulaze n'abalaba abukute babulaze babadde awo babadde bava wa kanso bagenda mbwatakola campaign ayisamu omutwe atani ayina agamba lazovlos muzungu tapa magali awo gavuma abantu gavuma abasirikale gakoze gatya jukira buli bagenda bona business saba tobanyala kukuba babulya ayina bu chips babugwamu jukira baba bayala nina katambike nalabye nga bakuba abayisefu samayinja bakuba abayisefu samayinja bakuba amamaje amayinja bakuba police okufobufi aba police nabo bantu abayisefu nabo bantu abamaje nabo bantu bewayo kolere eggwanga lyabwe okuba omusajja wesefu singa n'akamotoka kavitizi takayina ng'oli mu mpenko ni kusente zaabwe kuze bakuuma owulira kakati munnange buli muntu atambula akkirizibwa kubanga oli munnauganda nga bw'olaba muwozi bw'atambula nga bw'olaba FDC bw'etambula nange bw'entambula naawe nedda ng'oyagadde ogenda mu campaign era okkirizibwa okugenda okusaba security oba permission ne bamanya nti munnange agenda wano ebbaluwa yino atambule bwati ne bati tumukumeko. First of all Bobi Wine yatakola entalo nnyingi alina abalabe bangi essaawa yaleero abalabe ba Bobi Wine basinga aba NRM mu budde obutono awanuza entalo nnyingi alinyiridde abasajja ba politicians ba regions bano bagamba nga Mbu Besigye yakolagananga ne Museveni teyatambula nga tebamukubanga owulira
abasajja Besigye yakubwanga ne bamukubanga tia gas mask namukuba bichine nasibwa nno nasibwa ebbanga bamugamba nga bwe yakolanga Kariyoki tebakomyoko bagambye buli muntu gwe bamulaganga nti buli kimu bakulaga nti oyo tasobola era ffe tuzze ffe tuliko asajja ba muntu basirika oyo mukazi we Kasese yani Kiza bisimanyi wini Kiza basirika kubatuula kubafukira kubasimulizaako bisotonda bafuulwa ku mitwe tuna kyakoze empuuga abadde owawali bagamba mpuuga y'omu ku bantu abatandika n'ekibiina of course tebalina common sense atandika kibiina ako kwaffe twasabanga kimu people power era yagenda okuzwa luvannyuma tasobola agenda ku ballot paper nga tamanyi ne bakola nuupu webale nnyo kakati abalaba alina bangi mukuba n'abalaba bangi kimugakatako okubanga alina waalaga n'ayogera oba n'asaba security oba n'ayogera ne bamanya nti ng'omuntu obuvunaanyizibwa era omuntu omutegeevu naye bo batambula kuba balina amaanyi balina zibazuka mu nsawo zaabwe balina obuyondo balina amayinja amaanyi balina mangi eggwanga ebalifuga ate ne bwe banaayogera mbu ensi ejja kugamba sympathies kati ekisookera ddala njagala nkugateedde ati solabe first of all Bobi Wine abantu bamubuka yava mu mawulire oluvannyuma lw'okubanga Bobi Wine bamubuuza 1.7 billion nezimulema okunyonyola yebyo byakkira wasala anti leka nkugateedde atisi kugambe nkugateedde atisi wezimulema okunyonyola avayo mbo jjukira yali mu mpuuga namuyisa bubi nnyonnyo namukuba namalamalya mu ttaka 1.7 billion ziyingirawo bamubuuza tulage tuwe yogera ku sente zino agaana we yavaayo okukola conference mbu agenda kuzoogerako baleeta nsi oli eyadduka nga ali akagonja mbwe nnyondo nsi n'asaanikira ki 1.7 billion era tezayogerwako ekyo ne bakiisi kati anti bo banoonya bano abantu baliwo kulaga sympathies kulaga like oba nkugambe ntya ate n'okumanya tebamanyi ensi weogirekera abatamanyi abasirusiru basaanikira ensi wasituka okwogera munnange olowooza nti bategeevu naddala mu abagezi kasita musirika obuzibu oyogera nnyo mu ngero mu abagezi omusirika abasirusiru batekinga action olowooza nti bategeera kakati yaleeta nsi ekyo n'akibikka kalinga kakodyo ne bamugamba mpuuga mutwale mu kooti yali mumutwala mu kooti kalinga akakodyo leeta nsi kubikka kiri ekigenderere webale nnyo bamugamba mpuuga mutwale ku poliisi waba yabba kyetwagala muteeke ku poliisi yali mumuteeka ku poliisi kale era nga nkugateedde atisi zonna ajja akubwa abantu bakwamu ebituli tutuuse ku kintu kyonna eggwanga kyeyandibadde yeetaaga oba pate kyerina okwetaaga ekyokutuula mu mambuka mu ggulu parliament jjukira leader of opposition yamufuulanga house boy we era ali ku ntolize ate nabaana abalala ababuyabuya baagala kaadi babiraba ebikolobero bye bakola balaba obubi naye balina okweguya kaadi ayinza nobagamba nsama nkupame mu kamwa bajja kwasama olwa kaadi babikkirira batambula mu bulimba mu dinaayo kakati mbagaana okugenda wa eggulu ekintu kyeggulu kibalya era omubaka lumu avaayo agamba tulonde leader of opposition tukooye okunyomebwa n'ababaka baabwe bennyini abanuupu ne batandika okomplaini nga bannaye tuyisibwa bubi kino na kino babadde mubeeyogera nga mubalaba kati awera wonna ali mu matigga kakati nekimuwulira ddala nnyo lwa nsonga ffe twebuuza nti singa mu Buganda banaatuula Sanyonyi taatuule kati parliament yakomye Sanyonyi taatuula Sanyonyi tegenda era egenda kati what is it kyogamba ggulu yeewula ku Uganda kakati onofuna n'ogenda dde eggulu ononyeyo campaign era eggulu naye ababaka bameka onoogenda dde okwogerezaganya nabo nga wazira entula zaayo bagenda kwaniriza eyo waliyo bajje n'otema son of elephant abasajja abalwananga nekkoni balina ekkoni muzeyi n'aboogeza sale n'ayogera n'abasajja abo ne basizinga fire bajje n'otema si bantu Jono otema bali ba command wakoni beba fuga ggulu era ggulu bwotuuka bamawu bebamanyi enguudo ziliko namanyaga bamawu ate gwe bamawu wabeeyawulako webale nnyo
kati wawadde olina okugulira olukwano oba embeera. First of all oganya ogendewa eggulu. First of all tulina ababaka mu parliament nga tabikangako na mayiro 3 tosangako parliament nga parliament ya mulundi guno. Njagala okwongera Anita Amongo salute. Njagala okwebaza omukyala gwa Anita Amongo. Sangako parliament ya Kibogona yababuyabuya nga this time bayingiza abantu abatasana kubeera bakulembeze bakatale ka Mubulo. Bayingiza abantu ababuyabuya abatali supposed abatamanyi nabo benyini bezuula bwezo zinajja ntya wano mpozi ndiwo ntya. Tamanyi akigamba parliament, tamanyi bayimira ku floor ya parliament, tamanyi boogera Kazindaalo waba ajja kuteega olukuubo ayogere alowooze nti ayogere nga bayingira parliament na trendi. Yes, nga tebasaanidde bandi wagoni bantu batikinga mbuleera. Kati nga nezuula nga ali mu parliament nga naye nyinyi waliwo balangirira nti owangu dinagamba okakasa ze nali nsaga ndeka nga bamulangidde munaggwe owangudde balangirako owekalangala nga takkiriza n'agamba wani. Kakati mu byonna bw'obigatta waliyo ababaka nga tamanyi na kaluma tagenaako ggulu tamanyi kaluma tagigogolingako gisomako tagimanyi. Parliament bwenayisa sente ze kaluma ajja kayana oba tajja kwogera kuba tagassa ne kaluma tagimanyi. Kyeyize mukikakata ku buli mubaka newobanga oli MP wa Kampala kikakatako fuluma nosakira ebigendo okugasa region gy'okiikirira. Bw'okyoba omanya njagala okusaba omukyala Anita Amongo zino entuula engalo wadde eggulu lugende Kasese lugende Jinja lugende Mbale lugende Iganga lugende ku Bizinga lugende bategeere ensi n'eggwanga babagamba nti tugenda kugula kidyeri bategeere nti ekidyeri kituufu kirina okugulwa bategeere ne gavumenti okutwaliza awamu obuvunaanyizibwa bwe yeetisse okisegedde mu district endala si wano wokka. Exactly ne batuula e Kampala wano ne bamanya ku kafulo ke balirako chips ne chicken kafu ka chips and chicken kwekwana bwekwanyina kwepiica bebabaka betulina abaka abamu balina nagoba bannansi ne tuwandika ne tugamba simanyi tekere weriri ne bannansi tulina okuwandika ne tugamba nti omubaka ono atuswaza era singa nina right singa mpandika oyo omubaka w'Emityana n'ava mu parliament aswaza parliament ekifaananyi Zaakati alina kifaananyi kyonna mwana wo gw'osobola kusomesa n'omuganda ojja kubeera omubaka wa parliament. Ayogera Wanda Malusu abaka bana bavuma mu simanyi binyamatama simanyi biki ayogeza arrogance ali toka oba nkinyonyola ntya okiro yita mbaka munno malaya woyita mbaka munno malaya ayi kwegamba abeera mu parliament nabanga ali ewuwe newo tosobola kukolerayo ebintu abeera mu parliament nabanga ali mu disco asaatuuka agabattukana waliyo ababaka kati nga Lutamaguzi tulina kuwandika nava mu parliament yone yali n'emmundu wano yoyo Lutamaguzi yenye kayimira ku fulo ne kateega bannamawulire yafuka mukozi wa TV kati mukozi wa radio omubaka omulamba nakaseke tamanyi kiri abeera wali Bukoto akalulu kanatuka nga tandika sympathies nga ajjayo ensigo bansaze olukindo bansaze nsajja atulaga ensigo natulaga n'ebyoya olw'obululu olw'akalulu neŋŋamba omusajja ono ayina abaana bannange baba bamulongosaaniyawe wa myaka emeka yagenda kutulaga byoya olukindo webale nnyo. So kati bwe buzibu obuliwo so nze kyensaba parliament etuule muki egendeko ku bizinga abakatambi ng'ayina emmundu wano babakkiriza okubeera n'emmundu ennaku zino gisayiningayo nze sombula yamanyi. So mu byonna kyenjagala nze nebazanya mukyala Anita Amongo ate kyenjagala bategeere ti Uganda si maka gaabwe. Ekirala Bobi Wine alekera abo obulimba yali ategeere yekube mu mutima ne batulugunya baana b'abantu abaasiba bali mu kukaaba balagira okuba amayinja abaana b'abantu ekino kimula ayise kino kibe kyakuyiga gyali ndabyeko abantu abazina nze kyenvumirira bulijjo abantu bafa n'emitamala emirundi olwafudde baselebratinza bannoopu ne bakuba embuutu kati naye awulira atya Bugingo bamukuba amasasi ne bagamba nti amasasi ga Bugingo nga tankana kanaffe tukutankanye ate gwe eriyo si masasi omuntu afiidwa n'omuntu emulambo mukumi omukadde wa kanisa yafa ye kenyini n'agamba nti waliwo wano yazanya kati gwe documentary eyo ebadde yakumeka mpozi wasoma MDD bannange oli kafulu ye wamusoma era kyensaba za masasi ge nga gadaaganya ennyondu za kuli 7 z'omukaaga gagadaaganya n'agaggula vite kubanga omusajja ono asoma MDD era comedy store wemwetaaga
comedy store sima lwaki some politics yani genze mu comedy store mwetaaga kubyonna kuba kulagira ndi MDD ya musoma kakati njagala nkukatire eyo nanga nzize kugatira tuvuddeyo nayo namba Ssenyonyi balesensi azibyewo balesani bamwadde piki Kiteza ayingirawo jukira Besigye yayawula kibiina n'atulendinga n'abeeno waggulu ne basigala yabeenewa Kasasiro ayingirawo atulendinga mwana anoonya weyenyiga wonna talabawo jukira Mukoda Asiri simanyi yalinnyako ne Kiteezi agenzeyo ennaku zino yabawaaki yatwalayo oba mmere Mukodo muzibu kakati anoonya wayingirira mu mawulire olaba Saimana Nabimanya kitegeeza teyabawa kubanga Katikkiro yawaayo emmere twagira wansi yonna anoonya weyenyiga mu ggulire tuba tukyali awo kyalina tawuni eze ne Tamale mwe yagendera Tamale we yafiira Tamale yasooka era yeebuuza ndiwa Tamale n'atulendingira wiiki tuba tuli awo kyalina tawuni yingira asoberwa ate alaba alina okukola strategy alaba akalulu katuuse yeebuuza weeyami awo ne concert wezibadde nazo zibikabikkamu weeyami concert yeziri bapositinga batafuna bantu ate banamyalo be bagendayo kamba nebimutabukako yeebuuza weeyami n'agamba nno mukube ku basirikale amayinja mukube ku basirikale amayinja batukwatemu era era tumwogeddeko ffe twakuvaako twakwesanya kwa tugasa oloko oyogedde nno akankutteko apositinga ate baginamyalo be bakola ki ne bongerayo n'obudde nti tubongeddeyo n'obudde Museveni yafuga tubongeddeyokko bapositingira bawagira be basalwa ate mu kusala banamyalo be bagendayo be babayamba kati naye Kiteeza afuusa Kiteezi mirundi abadde mawulire afuusa mirundi tuba tuli awo tawuni nejja simanyi China tawuni kwegamba yeebuuza weeyami tategeke concert takole ki weeyami n'agamba mukuba abasirikale amayinja mubacape era abasirikale bakubiddwa amayinja ate besefusi ebulindo yabakubye amayinja mubakuba amayinja babagamba boogerako nabo tebawuliriza bakitalo nnyo abaana ababambala bibyovulo beerabanga bali mu ggulu beerabeeranga bakomanda kyanneewunyisa nnyo Edi Muto okudduka okwerabira mukamaawe abadde ataasa bulamu abeka abadde adduka kagundi kasitiyagasi kwa nalabeka tiyagasi ke kazi ojja kumanya gwakolera omumanya gwakolera muli mumanya kakati munnange awo wetuli kakati abadde alina okuvayo ki tujja manya Edi Muto gwakolera era omutuufu mpulidde nti bamusiibudde olwaleero luno omuntu ow'amasasi bakusiibudde ekyokubiri bakusiibudde naye abantu tebeekalakaasizza njagala nkikugambe era tewali vibe n'emu abantu bakoowa abantu kozi bamanyi okuteekawo wakanzeemu ng'oyagala kumanya ekituufu okitegedde era nja kwewuunya nnyo nja kutya nnyo bataya mutwale mu Amerika kumujjanjaba kyemmanyi kati ojagala bampadde obutwa ensambe z'ovuma bulijja amalwaliro ga Museveni gwe wabaddemu aga gavumenti ate munnaye gwe bakujjanjabidde wanoona gawadde first aid omuntu n'obona tomato sauce gw'oyiwa ku gulu akulukute Trump natuleyiwako ku tomato sauce kumatu naye gwe n'obona tomato sauce akulukuta ku gulu gwe bakuleesa bannange obulimba bayibuli egamba olulimi lw'omu baterulya bamukisa Kyagulanyi toyinza bamukisa naye nga libadde essasi abadde tiyaggaasi yabadde tiyaggaasi yadadduka mwena mujja kola akavidiyo kati yaggaasi bakakasa mu mmotoka yo wati wansi n'atuuka n'okudduka n'agenda oba empala yayikidde kati oba kaki kati bano bagikola ne bagiyuza baatuse n'okupositinga omugulu oba mukono gwa bbulu ate nga babadde mu mpala yaggule obulimba bubatawaanya banoonya bapositinzako omugulu gwa bbulu ojja gusaayo nga guliko otusaayisaayi ng'omuntu yakalabudde ate jjukira empala yabadde yaggule jjukisi yayambala obupale obumumiima bbulu neggule biba byanjawulo oba asiba kiki ekyo kasita wabadde mu fiitingi bambala fiitingi ennaku zino kakati munnange ne bayuza empale bayayulisa etya poliisi egamba empale yakutte mu mmotoka neyulika naye nga kyandiba ekituufu essasi terisobola kukuyuza teriyuza mpale essasi lisonseka webale nnyo so mu byonna nebaza Katonda nti mulamu naye musevinze ekyo nkyebaliza Katonda ali nimwebaza Katonda nti bamusiibudde azeeyeewuwe atonudde mukazi we bw'ati n'essonyi nnyine gundi
ng'alinga agamba nti kano nno ketubaze kanaakola nga kagamba. Ne mufumbira. Ate mufumbira nabe yajja musitudde. Amutwala mu ddwaliro. Baada mu ddwaliro nga babbi alese zipiro. Aze mama first lady. Ate 55. Tolibeera mukazi. 55. Temulibeera. Aze ne piro. Wololo naye ayagala okulabika kojjukira. Ono naye aludde okutrending ate Zuwena yali abase. Wa Mirikwezi. Wa Mirikwezi Zuwena trendingira ddala nnyo. Era ne kati bagenda n'omutungira akagoye. Aka green. Simanyi Zuwena naye kyatwagaza. Gaenda izo gawa Zuwena anyiri alinga gubano gwa kumwezi. Alinga ddobuto. Zuwena anyiri alinga gubano gwa bunozi ku mwezi. Nkugamba. Malaika musinga neema. Zuwena mabeera ago gayonsa ba alafa bayonka botulo. Oba bapangisa abantu ne babayonseza abaana. Ekyo sikyakufumitiza naawe. Okuyonseza omwana nga oni akulonsa. Babayonseza nti kikkirizibwa n'okukkirizibwa. N'ebitabo ebitukuvu bikkiriza. Totutawanya naawe. Saba bebekulu. Ate no kana aba omuntu oyo mukala asobola okuyonsa amabere nga sigala weegate. Kati Zuwena atulendinga ajja nga atulendinga omusogoli. Atula bwati. Naye ng'alinga agamba nti kano kaganye kayanga. Omusoga agamba nti be wazira. Omusoga agamba be wazira. Yabawulirize nalabye tegagize nnyo. Omunyakola agamba byayanga. Kakati munanga eno documentary yayanga. Documentary yaganye. Akabate kakoze. Yabuzeemu. Ate awo wonna Katonda omulaba nti nno akujja mu mikono gye. Akwegana. Obulimba. Nagaye Bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba terulya mukisa. Kasolimba. Bayibuli yemu yegamba mu Ngero 28 nti alima ensi aliba n'emmere nnyingi. N'ezimusanvu yagoberera obutalina makulu abudde okumanya n'okutegeera. Kati nno mulimenga kasitolima ensi oba n'emmere nnyingi. Kati awo Katonda agenda amusesetula mikono gye. Ayorekera emikono gya Sitaani. So mu byonna kye ngamba Bobi Wine yegendeza ate namwe abamutambulirako mwegendereze. Teri kigula bulamu. Abaana baleruzira bakaaba. Abalala bavundira mu ttaka gye bali obwana buli wano. Nze newunya sera nga ndamu nakola bwana bwa Nabukenya. Yerita. Oba tebakyalayo. Bwana obubiri. Abagundi yamukolera break news. Kauma. Abamu bagenda mu bwawusiga. Yali omukuumi. Era oyo mwana kukwagala kuba motoka. Oyo mwana yaladduka kuba motoka y'abasirikale. Motoka emale mukube. Azikuramu obugundi ne ziggwamu omuki. Obutima buno. Ye oli omulimu gwe. Gwalinga gwakujjamu butima na kufumita. Yes. Nga ye alaba waapakinze n'afumita omupiira ogwo. Ne gutuula. Patro geno jivuga nga etuwedde tekyabagoba. Nga tasoba bagoba. Okujjamu obutima gwe gwali omulimu gwe. Serunkuma. Totale gwe gwali omulimu gwe. Babiraganako. Ne kata bonna byogerako bagenda kunvuma. Babiraganako omulimu gwe. Omulimu gwe omukulu gwali gwa kujjamu butima na kufumita. Era alina ekiyambe kye. Nga kyo kifumita mipiira egyo. Naawe nyine ebusega. Yali abuuka. Yali ava ku motoka y'abali abasajja gikolako bulabe. Abukadde ku yaabwe n'akwata mu bbanga. Temugamba ndi Katonda musiru. Okiwulira aba yali akikola aba yakola bubi. Babiraga. Gye biri babiraga. N'abaana abamu abavangayo nga banyize babiragako. Era abakyuka. Abakyuka. Era wonna obinoonyereza nnyo jja So mu byonna documentary yayanga. Okay. Ensonga naye abaana abatambula naye mumwegendereze. Ekirala mulekerawo okulimbira ensi yaffe tuli Bannayuganda. Eno ensi teribeera y'Abamerika tetulibeera bantu bansi ndala. Tolifuuka Munnakenya. Ate kubiri by'oyagala beera mukakamu bikusange ng'oli mulamu. Gavumenti gy'oyagala ekyuke. Gavumenti atandika dde okukyuka. Nze njagala nkutegeeze muganda wange enkyukakyuka etandikira kugwe kennyini ng'omuntu. Bw'olaba Museveni ng'ayita bannyamutoolo babeere ba minisita, bafulufiga babeere ba advisor, that is change. Eyo ye change, eyo yenkyukakyuka. Kati era gwe olw'okuba obwongo obunafu tebutegeera, togenda kukitegeera. Ne bw'olaba nga Buchaman abageto balina n'amaviri be ba advisor ba president, eyo yenkyukakyuka. Kale ate gwe olaba nga owageto asembezebbwa ate n'otandika ate okunyuma. Bw'olaba ow'amagye nga bakolagana ne ba civilian, eyo yenkyukakyuka. Edda nga amagye okulengera omusirikale. Museveni yekka yagasa omusirikale n'omuntu wa bulijjo. At least tumwe credit. President Museveni sigaanyi nti waliwo ebiganye ebitonotono.
naye at least tumeko ku credit kulimu ebikoleddwa koza abasirikale bedda balabanga woza towa pesa bali bali bazibu ugambye abakombozi bajja wano ne bakuba emmundu ne bayingira wano bebaka ku buli mukazi punguwa mulango buli mukazi yalinga waabwe ng'omusajja toyogera emmere baagiryanga yali yaabwe baalyanga ente n'embuzi bebayagalanga bwa bujozi bwa Amini kakati abaana abali wano ababakombozi bamanyi muwendo baaleka wano abaana abasajja bwe tebasobola okukubulira abakombozi ng'oyogera nti oyo mukazi wange abakombozi baaleka wano abaana bangi ffe tuli baana b'abakombozi beebaka ku buli mukazi nga toyogera nti ono mukazi wange oyogera ng'ani jogo lya Amini yagenda batakula kujoga Nyerere mbwa ajja muwasa omusajja yali mujozi nno oyo bomuyita mmere yagambako Queen nti gwe nja kufa kinga one day one time n'agenda mu Ebungereza n'agulayo ennyumba era first house eyo bogerako mu Uganda Amini yagigula ku luguudo lugende wa Queen nga bere n'agenda kugula wano ennyumba mbere nga nkulingiza kakazi gwe paka lwano mpaako because yagamba the conqueror of the British Empire yagamba Nyerere singo badde kakazi nandi kuwasiza kakafesi ko Nyerere president wa TZ teyakomoko n'amulumba n'abba mutukule eyo n'ayingira eri abakombozi bakuba Amini taliddira bane batebaka ekitundu kyabwe nabo ne beyongeza ne bakuba banga nabo beyongeza ate wapi okay ensonga eyo bwetyo tugiwunzi sate tugenda ku nsonga endala kati kyenyagala okulaga nti akanyomonyomo omusajja agenda akanyomombo nikutandikwa tamala mulekerawo akanyomonyomo live people be omuntu bwasiga taba musimu muve ku bantu Museveni nno naye asirise bamujoze ebbanga tomuyite emmere oyo ekyokubira abasirikale banyiivu njagala ogamba mwenna bagenda mu kalulu abaana bakubye abasirikale babaddemu amaaso abala bafudde abasirikale banyiivu etubeera n'abasirikale banyiivu b'ekyawo omwana ajja kwambaza magazini namba bamukyuse bamutwale mu Arua oleme kuddamu mulaba ajja kwambaza magazini agameze kanfiirire abalala kwambaza magazini adduke mu ggwanga nga ne passport amaze ogikola banyiivu kubanga wakudde abalabe bangi tomala nakuba ebibiina by'abanno byonna bitatanye abasajja balina response abasajja obadde okimanyi nti omutabani wa Mpuuga yeyalidde obwagunde Makerere oba Gerald yes mutabani wa Mpuuga ya Gerald president exactly obadde okimanyi naye abasajja balina abaana bwe bato basirise omwana osinga adumira abaana be Makerere ne bakusalako bonna tesaba wangu obawona kati mulekerawo okunyoma abantu akanyomonyomo bwe ndi kutandikwa tamalala mulekerawo nyoma abantu respect the elders buli muntu wa mugaso mu nsi kubanga buli muntu yeyamba respecting abantu mulekerawo okunyoma n'ensi self service fene tumala tonyoma muntu wera boli muvubuka abakadde singa abakadde tebaliwo bandikuzadde wandibaddewo wava mu bakadde buli ekikwa kimana kifa ne Bible ekyogera buli kito kyava mu kikadde buli kivubuka kyava mu kikadde bw'ovuma abakadde ne Bible egamba nti muwenga abakulu ebitiibwa kubanga atari bukulu butava bwenafuna emirembe kubanga atari bukulu tava eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda kiri mu ngero nojogajoga buli muntu n'omunyinyirira nobanga noyaga bapama mu makamwa abantu bakowumaani tuli bakowu singa kati abantu bekalakasiza tateri n'omu ayasama bakoowa wayaddeyo n'ennyama olabe wagezesezza kati okitegedde nti ensi yakukoowa tuulako ewuwo oyina ewuwo muzungazunga nnyo ate muzungire eyo ate sigwawo meru embizi eyo si yeri embizi eyo egundi eyo si eikomamboga si yeyo eyo gye babadde eyo komamboga yeyo komamboga eyo ebigodo gye byabalukira ye sayidize eyo ebigodo ebigodo bye bakwaba mu tebyali eyo komamboga egundi bomu ezatulika ate ne munanvuma muvume temwagala kumanya mazima naye nga bagambye kimanyi nti galuma era mujja kunvuma mumpite bwe mwagala ate osigalewo buli ayagala okuyiga okwogera ntandikireko you can talk but you are nothing okay awo katugende ku nsonga endala ndowooza ensonga eyabaddewo weekend twali ku show ya Dr. Jose Chameleone
okusinziira ku video gye wakola ndooza video nga 2 ezisembyeyo emabega walabula Zali n'omugamba actually ndooza gwe lutula lwe twasembako wano n'ogamba Zali k'oligeza n'okyawa Shakib n'ofuna ate omulala n'omuleeta mu kamera bw'oba ofunye omulala it's okay ndooza ba message yagifuna tuba tuli awo ku show ya Mirikwezi nga amubuuza omwami gy'amulese tugenda toyitawo enkeera nga tulaba baddiŋŋanye nze ndi musanyufu nnyo olw'okubanga Zali baddiŋŋana nani ne Shakib era nkyannenyamiza nnyo okulaba abantu abayomba nga bagamba Sakibu twakulwanirira era Sakibu oddira otya Zali omukyala omujoozi mwali mwagala ki mu basiru mmwe ekisooka n'ebintu bya Sakibu ne Zali tebyali too much byali bya buntu nga omanyi nti amaka tegabulamu misunderstanding naye mwe abasoso media ne mubitwala personal ne mubereekaana ne muyulika ebimwa n'abaadi bonna bafuna chance waliwo nakanaako akakazi ak'otugulu kanaka oba amagulu gamutuusa mu December simanyi nako ne kayingirawo mbu ate Sakibu nze simanyi ex wange simanyi ogi wange simanyi erongo time egamba nebuunya bannayuganda mwagala ki nze kyenayogerako nga kyenayogera kyali kya Zali okuuma dignity ye yeah exactly ate ekyokubiri nti waliwo omuntu gw'otegeera Zali beetegeera ne Shakibu okusinga era Zali wamunaye mu kivulu nga tayala nga yeebowa ng'ali awo nga tanyuma gyendi olyota lindako mmale nsanze mu kamera ogiyingiddemu kuba otambuza emivumba lindako dawali mbawagira nettanze nakusaagana mivumba untambuza nagyekiteezi basooke bakuwa ekyokunywa bazolya bakuwa emmere n'okunyonywa bakuwa batembeyinza mugagga nga Zali tayala yali mu kivulu ye ng'olaba ayina abulawo awo nabizikuya nalonga netera ekyokunywa woyo omukazi kyayagala akati Zali amazima nga tayala amazima gali nti ne Sakibu yennyini ne Sakibu ye mwana mulezi era nga alina ekimubulako kubanga beetegeera bakola ki baali ba soulmates bannaye mwe mulabanga abantu abayagala mubaleke kati nze kyokubanga Zali nze nesanyu mpitirivu simanyi nalwaki bannanga am so happy era wamulabula n'omugamba naye Zali abakubanga kusigazaamu first of all mpa credit Zali yavaayo kubwa boss lady bwe kubwaki bwafa nagamba nti am very sorry ekyo kyokka era Sakibu abakuzzaako ddala ate nkyukira Sakibu omufe naye onandi kutera ekiboko ne musabule Zali kasagamba nti am very sorry my husband abakuzzaako ekirala Sakibu nanifudde naye anti naye yawuliriza nze abantu abagala okulya Sakibu gyonna miwulenge gyako negibiziina naye mwagala mune lwa Zali era mumulabe lwa Zali Sakibu naye kenyini awera lwa Zali ne wonofuna Sakibu abakazi abala bameka era Zali yakimutadde era Zali twakolera ku Zali twakolera ku Zali ate ne tukwagala nnyo ne Zali tumwagala naye lwakuba nti munyuma muli babiri ate Zali ye byabasajja kati byaweddeyo naye muganda waabwe era Zali ndooza walayo challenge wafunye misunderstanding ne Mr. Utaya challenge ziwaza nti Utaya ye muganda w'abasajja bo era mukwate bulungi okakane era n'abantu bawolereza nnyo Sakibu era babadde ku Sakibu n'ekyo Zali ekyo kyabadde kimaze okukulaga nti ki wummula watuuka gy'olaga ono muganda waki fase bo tulina bakulu tukuze Mukama atuyambe tukuze kano kyatukumye tukwidde ku standard tetukaddiwa nnyo tetukogga nnyo tetuggwa nnyo tubamu no sente ate kata mama ni myaka gyaffe ogi baffe omuntunulako ng'alinga ebyenyi yakutuka dda bamuwa lugaza dd'obwana bakita kutuka mbugubugu ng'ayise n'amabeere gatambudde naye ffe Mukama bakyakuyamye ng'akumbye bumbye okaddiwa tokaddiwa osala tokaddiwa naye tukuze tuli bakazi bakulu owulira kati ofuna abantu abasinga tuli mu bufumbo tetuliwo nti awe wawasinga tetuliwo nti nno omusajja yoyoyoyoyoyo tetuliwo nti buli kimu bakituwa nti omusajja akubalira buli kimu naye Justin kati onookomawa wasooka ne weebuuza njagale bameka nkomewa
natambula na buli omu nyambule paka ddi enough is enough ekirala nti kimala emyaka gyange onoonya ne beogenda okweyambula ne bakutama fasa bo kati tulina obuzibu kazi kimanyi musajja nkwanako ssente buli ankwana abaakubalako n'agenda okunteekamu nkimanya ajja kunteekamu 3 ansabe 5 era naye abala ssente abala kuntundako mamimba gange abala kuntundako mmotoka zange abala ntunde kuki ajje akwagala wano bebi nafuka bebi kati nze nonkwana nkutwala ku poliisi okuba empi birawo wajira nagamba bebi poliisi era njagala obbagamba nekubira akalango siri mu bakwanibwa damo okweyo layini eyo oli najja ngajje kukwana nze bangi bentule ku poliisi nomwana wasula waliwo gwe natwala ku poliisi ngaze kukwana bw'olaba wano omusajja ow'olutalo nende bweti babuuze namuwawaabira ne musiba kunkwana kummanyira aneegulizaguliza obuntu bwa isikurimu simanyi agula buki myaka gyange bagiguliragulira obuntu poliisi babuuze bw'onolaba omusajja ow'olutalo bwe luti babuuze olwokola otya ng'okubira dipisi ng'omugamba olwaliwa nkukoze eki nkukoze ekyo soko nkwana ye mmwe kati mmwe obwana yanda nkuba ndagala sikayo ne bakukuba onkwana koze eki abaali awo ng'empinga nnyoko taliwo kuba nenkana nnyoko genda akwanemu ekyokubiri nkukoze eki olwo ng'empingo zimulya eyo generaali nawe obusajjasajja bwa Dubai eyo bwemanika eyo buno obunyogo bw'obusolo buli mu Amerika obunkwano obutalya na mmere ewere obwo bwatalagadde obusolo bwannyogo gaddaddadda mumala kuma sitoovu oli wa dakiika 2 onkwano ngamba yanyogo gadda kati ogenda kunkwano ngambe nti banyimira bati nga bagula emmotoka bungenda kugulira bulabasi ngenda kugulira kutwala kulya ice bye biki abakazi nno njagala obbagamba buntu butono bubamalamu oli kugulira nze sanga abakazi bakuba kunya bbiya mbona mutute out nze nakanguubi nze kati netwala omwana wange nazannya just wali mu paradise nazannya nebagamba nebampa biiru nga biri nsanvu ndabye wano nga yakalya miliyoni musaawe musaawe sawe mwalidde akakadde ebaddemu 2 naawo ebadde ekyaliemu 2 naye nga bakyaliyo kati nno wendabyawe nenzikiriza waliwo abasajja ababeera eyo nowulira nti risiiti efulumi alidde miliyoni 5 obuzibu andi bwetwogera era nakaana n'abantu nga balowooza mbwe embwa zange tezinywa yugati bwetazinywa minati maid zinywa ne whisky zinywa ne wine tobaddeyo ngaomukazi azeetedde engoye mulabye nga azironda oyo yazigulire yandetera engoye z'embwa bazinaaza zikyusa bazisala enjala bazisenya amannyo dogmani nayogera oluzungu olumanyi lumunja muyitako wano olabe ate nno musasulira mu ddoola si wa sente za wano naye oluzungu lwayogera weeyo mu kizungu eyo ebamumpa azinyonyo azikola kyazirabirira kozi zo ziba ziwulira luzungu n'oluganda luziwulira kadogomani n'oluganda alumanyi talumanyi kati ate nze oluganda kati ate n'abaana naye ayogera nazo za luzungu naye ziringa bantu nze newunyana ziri embwa nze simanyi mbwa ezo zakola oba kiki ekyazigana okwogera zitegera nga bantu exactly kati ekibwa ekimu oba wakigula miliyoni nga meka ekibira kigula miliyoni 3 mu mitwalo 4 nga kyali kito okiraba endala ali masikini yajimba olwo kiba kigenda under training bakuwa embwa nto gogiwa n'erinnya n'ekipande gwotandika nakyo otwala enkulukulu egenda ebeja kulema embwa sizisobola mukwano era nzibunyera nsikubiza nungi naye nkubiza omuntu omulanga atalina ssente bali awantu awatono sente mu mbwa gye sigenda liya niwe nandibadde enda girya miliyoni kati efuka ebeera part of life kati nno gijjanjaba andi kati bwetwogera kati abazina ngadde waffe ebuziga nalabawo buca yennyama batunda yambwa era nze kati yange ezange zira mwezi musasula mwezi waliwo gyebajja buli lunaku mwezi kati ate awo ebuziga wogamba awo ng'ewambuga si wogamba awo njawo sampo njijjawo ngenda nenzigulirawo ebintu buli kaseera zina obuntu bwezirumaaluma zina perfume zina powuda zina obuntu bwezibeera zirumaaluma bwezizanyisa zina obugwa bwezibuuka awo kati wembigula era omuvuka wawe amanyi era balwaleeta nga nkubira sente ziba nnyingi nyeesi munnange abantu bakayana kaze ne mukwano gwange RDC ali kati njengulayo kati ye naagulayo ebidomola ebyo buli lunaku
buli lunaku yajja ebidomola bibibi amutwalira mu bidomola yayina ne kapa za ali olaba zino zigafirudi zemale sizira banko mu Uganda kati namwada emiliyoni ya kitundu nangano jinguza agikoma 5 mukubire njagala ogenda mujjako interview ali Giant Ali RCC kati Kampala deputy RCC Kampala njagala omunonye mu office ye omujjako interview nga ifuru figure yakwadde emiliyoni 4 n'ekitundu omuwe kapa n'ogaana just a kapa newunyiza zina ne passport bangamba nembwa zirina passport oba oyagala tambula zirina passport gwe yazireetera gafirudinze bate sije banko muno yaganye ali nangamba weza miliyoni 5 nangenda ziweza nzimuwe awawo ate era alina kumpa nto etegere byo byokola ki nze natidde mbadesangako eyo kapa gafirudi najabeyawo so munanga abantu abambabera babanyi abalimba bakola nzo nkwana n'enkusiba namusibako waali wano kati obuza sekasula nti omusajja afuuka bwe yasiba ali yamukwana naye twala mu supermarket nangulu yagulira obuntu ne mugamba ne agambye mubwaka kumba akubalako kyapa ambala kalina okay ensonga ya Shakibu mpaziko ng'olina akasigaliddeyo nnyo lwa Sakibu ne Zari nnyo naye Sakibu naye musaba ekyokunyiga kya buntu omuntu atanyiga abeera musiru fena tutambulira mu kunyiga naye bwe tunyiga nga at least ofunangamu akantu Zari muyige yewuwo ate ne Zari yiga Sakibu yewuwo nange nasanyuse nga ndaba love flowing nze newunya n'abanyize kalola bano mwana Mirembe nze nanyigira Mirembe olw'okuba nalaba omuvubuka bonna bato bali mu businesses amukwanye yajjanga amukolera ebitanda amukwanye mu lukujjukujju ate olinga alina akawala akalala akakaaba kati nga nnumirwawo naye omuwala bw'aba asazeewo n'asalawo at least mu appreciating muwagire okusinga omukuba oba okola ki kati Mirembe namuwagidde lwa nsonga ki yasazeewo omutima gwasazeewo ate omutima tugondera mitima ekyokubiri human beings ekyokusatu adolescence aje emyaka banyumirwa sex okwegatta abasobola okwegatta emirundi abo balaka begatta emirundi nga banyumirwa ate kale laavu yabo yonna kati funa bulozaalo laavu edda ku mwana omusajja we era akola ki nekendera ku musajja omwana yaba obwongo bonna buba ku mwana kati bano tebannazaala bato bakola ki kale ate ekirala Mirembe okusalawo n'akyuzinga nsambya basambya n'asalawo kyakufumintiza mwana muwala tabugenda kubuka adolescence okubeera nga wankawanke wono noni namukozesa kubangere bakala bajjako bakako bakabbeko sente zaako bajjako bakako kuba kalina future asazeewo n'agamba nti kangere n'ensambya nkantule wano mutegeere ndi wano which is good ekizozoka omuvuka yayise mutendere emituufu namuproposinga ey'amaanyi ennyo ey'ekitiibwa n'abeeyita abakabya mukyala by'unionioniyo tebaabikola tebagikola yabadde ya bbeeyi simanyi bagikoledde yadde ennungi nnyo abantu okusima kya buntu abantu tebasiima proposal ya Mirembe yabadde ya bbeeyi yabadde ku mazzi oba wano egundi ndowooza ko ntera okugendawo ekaazi era ekayadde kaazi bateekayo nnyo ebintu ate wagazi bateekayo nnyo wagazi nembadde seera nko kigenda mu mazzi muli munda nga kino wonna kirabye so yabadde wonderful n'olwekyo mukama abakulembere bawe bless okusinga ddala kubogerera eniyiniti yazo goba mulogo oba musezi Mirembe n'ensambya mukama yaba blessinze bagenze nawe n'omuwala wantu musabire mukama akole ki amuwa omulala amwagala maybe kubanga enamba buli omu alina enamba osanga teyalina wuwe naye otuddeawo entinias oba musezi oba mulogo so ndi musanyufu Mirembe yagenze era nkisanyukira saba Allah ow'ekitiibwa Katonda omulungi ow'ekisa Yesu Kristo gwensinza omulamu abasemu balaka babeere mu obufumbo bulungi obufumbo si bwangu Mirembe obufumbo si bwangu obufumbo ebintu bitono nnyo nnyo ebikuuma abaagalana oyinza okulaba nga nsamba kyagwagalako kimu Simayiro n'atuuka okwagala n'otugubala n'ofuna obuto n'otandika okuzimba gatala ate nga yakwagalako Simayiro wabeerawo omusajja ng'akwagalako ekintu bwalusaka n'alaba akanya kano nga ke kaamukuba kati gwe otuuka otugubala n'omutama n'agalaba nnemizi waliyo abalala njigira tandika okunjira waliyo abalala nga omusajja yakwagalako kintu kimu nti nofaayo
oli muyonjo oli mukakamu nga newabakomyewo muwa amazzi mu kinaabiro kati wamumanyira amazzi tokyagateekayo wakyusa naye nga yakwagalako kumuwa amazzi mu kinaabiro nga kyakikukumidde awo ekyangwa kisangayo sabbuuni amusangayo akimanyi bulungi bwengende manyi tipi ebeerayo sabbuuni abeerayo ekyangwa kibeerayo nga tatawaana naye osanga omusajja nga ekyangwe omusajja anoonya ndaweya ze sabbuuni yaweddewo takimanyi ayoza suwani yaliyo wengo sajja yagamba no mukazi ki naye nga we yakufunira wali ofaayo omubuuzi ofukamidde kati wakyusa maybe ebimu bikyukamu naye olwokuba nti obeera mumanyidde naye ebisinga byaba yakwagalako gezaako okubikuuma ekyokulala nti bweba temunabeera nnyonyonyo bamu omuntu oba tonnamuyiga omusajja oyiga muyige biki ebisinga okusomesa bba wange biki ebimunyiiza bw'oba omwagala ebimunyiiza bireke weegumye ebimunyizo bikole ki wadde obadde obyagala nnyo ggwe naye ng'olaba nti nno ki kubanga abasajja basigaza ekitiibwa kyabwe musajja asigala musajja mirembe n'oba oli mugagga ng'okolanga omusajja asigala ki ffe tulinamu ku busente lyezali wange tulinamu ku busente mukama alhamdulillah but omusajja man is a man omusajja asigaza ekitiibwa ewaka wasigala waka respect your husband abamwagala bangi abamukabiro balabyeko muvubuka muto wa future naye abamwagala gye bali notoba osazeewo n'osalawo genda mukama ku blessing god bless you mirembe siri kunyigira siri kukolimira okuleka okusabira mukama akwena abalongo abwayogera ebigambo ebyo mama Flower twali wano ng'oyogera emboozi n'ebigambo bye wasibirira zali wamugamba n'ogamba tutuuka ne tukola ki ne tusigaza akatiibwa n'ogamba ng'oyina omuntu ow'okuswalira n'omubuulira ebigambo walinganga asindikira zali message naye okusinziira mu comment ze nasoma nalabanga wali obuulirira abaana baki abobuwala bangi era baayogera ne bagamba you fit to be a good singer ebigambo bye wayogera oba osindika message eri abantu bangi mu bulamu bw'otutambuliramu olina okufunanga omuntu gw'oswalira that is one olina okusigazaamu ak'obuntu nga bw'obadde badde ngenda kola banandaba batya oyo kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe humanity eyo kubanga otambula nayo buli kaseera etalina kuvaamu abakazi bangi nga bandiyagadde okwenda wali awatayenda lwagamba bawanga nandaba atya anaawulira atya kale taliiyo just in case osobola n'okwenda n'atamanya naye buli oba n'ak'obuntu era ogamba ekyo kankite kakimpiteko ffe twerekereza ebintu bingi kati nze omunda waana abantu banvuma ffe twerekereza okunywa omwenge ffe twerekereza okunywa naye nga kizibu nnyo omuntu okitegeera nti tonywa anti era sigenda kwakaana basiru nze nnerekereza okunywa enjaga nze nnerekereza balimu abaginywa kubanga abayimbi bali mpangaliramu nze ndi mukwano gwa Bobi Wine twabeeranga mu Wobbaasi ne Babuchaman bebaka kuli mukazi naye nze nabamma ndi mukwano gwa Kamiyoni Nfanfe babaddemu nga banywa enjaga ndi mukwano gwa Bebekulu yetanywa ku njaga naye yanywanga omwenge wisiko gw'ebbeeyi kati nze mbeera n'emikwano nga basipapa baani nga babeera n'ebigurupu bakenzo baani abo obulamu bwange bwenkuddemu mbadde bwa ganga tiimu mbadde wansi mu geto youth sina mama sina tata sina ngana kudda waka sikubye ku ndongoza simanyi disco nezo zisirikiza vanga sina nali wambuza nze walonda byeko ekiro era nikiba badde wano wa musuuza si bayina kumanya nze kati waliwo concert zanjaga nyonza njagala kamwe n'obulamu bwange bwonna n'abansoba muntu ansuba njagala Haruna era ko Haruna nagula ne table saage ne wa milikazi tewabadde nze na muntu ndetebo mbaga saagenda ne wakamiri sabaddeyo lwaki ngoli waka nga just it's me. That's your life, yeah. Yes, it's me. That's my life. Era nze wentwala abana bange bisana ne bawuga ne bazanya ne bali naye ate sente nnyingi omwana abadde wali alidde kakadde wange tewali kati saawa zino simanyi ali mu mmeka kuba tewali ali kwagalya mwana nga gwa bangi butonyedde zino saa zigenda mu 11 bangi zeni abana bangi ate tewali ali kwagalya mwana nga gwa muzaala tewali ali kuwera mwana wo kyotamuwadde ne Bible ekyogera nti anaalireko omwana we muwe ekyennyanja namuwa omusota ani aliwo omwana we ejjinja naawe owa neiba ekyennyanja olina kutandikira kuwo kakati ekyo ne Bible ekirambika lwatu kati omwana wo kyotamuwadde nali kimuwera oli complaininga kwana atamuwadde kino nga nawe tewakimuwa era oba okolerera ki exactly kati omwana wo muwe ate era okubeerawo okwo abaana bo kyobawadde kibabala bw'obanga oli waka ffe tuleka ba house girls ewaka ne tuleka ennyama mu firiji ne tuleka amyetta ne tuleka emigaati n'okoma budakika bina ogamba omwana abidde naye wobeerawo nga tabirya kitegeeza nabiri teyabiridde babiridde kati woba oliwo gulo alye ng'olaba kyaliddeko ekyo kyokola ki
Jeno ensonga endala tubadde awo ku press conference olunaku lw'eggulo e Kansanga nga Shiba ajja ne mu kumwetegereza obulungi ng'ekitufu olubuto mweruli lunene bulungi. Alhamdulillah mashallah. Ye naye kyasinze okugira ng'agamba njagala okutuusa mesaji yange netuuka buli muntu aŋŋamba olubuto lwa Shiba. Abantu mwenna buli omu Shiba alina olubuto obadde ayagala atali musiyazi obadde ayagala abe naki lukulumira wa atagenda kugula bugoyi. Shiba ku myaka gye ne levo ye akyasobola okulema okulabirira omwana. Shiba omwagaza ki? Mumulekera olubuto lwe. Waliwo abantu abazaala nga okuzaala kati kiringa nze sizaala mwana nga simaze muteekerateekera. Siina mwana wange yajja kunsinga wansobi. Kyova olaba buli mwana wange landlord. Buli mwana gwenna ne gwolaba oyo ow'emyaka 3 landlord era alina waasolooza because mala kwetegeka. Era abaana bange mbaddizaako mu time process. By process. Tolowooza ndigenda kuzaala omwana wiiki eno omwaka ogujja nzaale nagenda emirala 2 nzaale nteekerateekera abaana bajja mmanyi bajja nina ensonga bakyazze ku nsi sizaalira kusumbwa bantu. Kati Shiba yeesobola. Shiba asobola omwana we. Shiba bayizaani omwana amuzaalira maama we tazaala wuwe. Maama we yamusaba. Maama ayagala ku muzzukulu. Maama we yamusaba kubanga Shiba mpaji nene ewaabwe. Ekyokwimana mukimanyi nti Shiba yalina omusajja we kuva ddago twasooka nomumanya nga tetunamanya bano abanene w'amaanyi wavunaanizibwa ayina amaka gatagamu abaana wabazanyiramu si mupangisa nti bagenda mugoba mu nju kati otola Shiba olwogerako ngaani nze nemunyabazi Shiba so what tulina mucelebrati nga nakumusanyukira nze am happy. Yes. Okay. Ensonga gye tugenda owunzika nayo eyetegerekese generali nabagamba generali ye final ku buli nsonga ebetambudde mu ggwanga kasita agijjako engala temasagala awulira addamu jjogerako saidi eyo. Olwaleero ensonga gye tugenda owunzika nayo nga tuli ne generali mpozi kyenetaaga bajjukizaayo kimu anti tuli waneeno kusula motos era nga generali we yabagambye ate nga abatuteekamu ssente beba SMP Tours and Travel baka mu kutwala abantu mu mawanga g'abazungu mpoziko nga ate Dubai oyagala gendayo bugenzi kulambula ne bakutwala Canada, USA, UK n'ewalala ne visa bazikolako mu bulambalamba. Ndi ku kamera ne Ashraf King ate nga ndi ne Jeno Mama Flower ali wano amenya ensonga gye njagala osembayo nayo ya rape. Ensonga yenne ebadde ngazi nga ndaba abantu ono agifumita wano n'agifumita wano buli omu agitayirizaako ensonda bagiyuzaayuza obutagirekera yadde bwekyusizo. Okusookera ddala nasooka laba kusaasira mu kufumiita afumita ensonga eyo kyovola mbadde sigikubuuzanga nga mpulira bagamba mukyala Bindeeba oba Bindeeba oyo mbu basooka kweraba na kusaasira edda mbu nga tannabalaba rape oyo kubanga abantu bakutaakatambyako edda ng'ali ne kusaasira ne bakafuula akaleero ng'ate yafuna dda Bindeeba. Then waliwo n'omuwala abadde akola ku TV ate naye agamba mbu nti naye yeyagala ne Raymond Bindeeba. Mbadde sina comment because ebitalina makulu saagala biwa nnyo makulu naye njagala kugamba oyo omukazi obagoba ku TV akendeza akamanyiro abuukira nno buli omu abuukira buli muntu ayogera nnyo yeefula nnyo amanyi nagala buloleka abasirusiru ne boogera. First of all tetuganyi abantu bangi balina okusomozebwa kwabwe naye si yali supposed okwogera ku Bindeeba kubanga ate ye ali awo just ali dump like feri yakafodo nga talina n'agamba tebamukwana tebamwagala tanyuma kulaba talina amwagala neŋŋamba kwetunga ku bantu okuba kutakwetunga ku bantu ate bwe oyitiriza ekintu kyokyogerako nokivaako naye bwe oyitiriza kino kiba kituufu kitama avumye nnyo rape nga talina nansonga lwaki amuvuma. Tetuganyira rape alina mistakes ze zaakola ng'omuntu kuba kyo kya buntu. Rape mukyala
ng'abakyala abalala alina okwagala ng'okwagala muntu kwabanako naye oba omuvuma okwenkana awo n'omutyobola okutuka kwekyo n'omulemerako n'omuyimba I think sikiwagira era si kirungi so nze kyeŋŋamba alekera EP amwesonyiwe olw'ensonga EP alina bizibu bye EP ebizibu byalina yeyabireetera yatembeeya omusajja n'amukuba abantu kubanga baagala erinnya n'omusajja ayagala nnyo erinnya era omusajja ayagala nnyo erinnya nekusaasira okumujja wano ng'amufuukidde ekizibu musajja n'amukwata n'amugamba munnange va wano kale mukwano awo teweesibaawo nnyo manyimba awo teweesibaawo nnyo naye nga omulenzi ayagala nnyo erinnya bwe buzibu bw'alina kati bwe yayagala ono n'amulaga nti agenda mu erinnya wa kitalo owulira kyona agenda kukola ki kumuwa erinnya nti era ye wa kitalo nnyo mulenzi n'alowooza nti atuse gye yali alaga kumba atomedde omanyi tutomera ffena tuli bantu olaba emmotoka y'omujamani yetomera naffe tukola accident abantu abamu mukola accident kakati ekisooka abantu bangi bakyakaaba kuba nina nemu waliyo alina bebi wa myezi emeka waliwo alina bebi asinga wawuyo omwana obuto kakati ono teyamanya muntu gwayagadde fena tutomera nze sinenya leyipi ekyokutomera kya buntu naye kyemusaba nti at least akakaneko ensi gye tulimu ya bukyayi si bigonyumiza si bigogenda okugamba ekirungi kyo naye n'oli kimusanyusa aba ebirungi byo biruma abantu bangi gwogamba abantu nga bonyumirwa abo osula muki era bagambe bakole ki nabo banoonya ku ekyo kyowaana bakebereko ate ng'omuntu womumanyi tatudde ekyanna akasente enoonya gyakanoonyamu mu bamaama ogimanyi n'olwekyo nti ensobi yaliwo nnyo kwogera nnyo kulanga muntu atunze amazaawo owalinga wali oli kukyabugagga kukyattunzi so nze ndowooza nti asirike yakungula kyeyasika ajja kuswala nnyo omuntu gw'ayina si yanyuma okutunda oba oba wakatunda kino n'akuswaliza wano oba wakakola booti n'akuswaliza wano oba kino n'oswalira wano wegamba nti bintu bimalamu amaanyi nze nalirowoozezza nti asiisa teyejjusa naye n'abamuvuma mumuleka ajja kufa ekirala nti bw'ovuma ennyo omuntu omuteeka mu depression oyo omuwala otunula omuwala avuma leyipi tamutuuka wadde ku njala zaasala okusuula ate n'omuvuma omuveeku omuvuma omulemeddeko kyovula abasiba abantu omuliko buli lunaku wemufudde nga ki muleke n'ovuma omuntu kumakya January to Monday to Friday ovuma omuntu omufa kinensi nze sikiwagira nze nange ndi muyombi ndi mutakozi wa ntalo nwana ntalo omuntu omuvaako omuntu akola ekintu abantu bako omuntu akola ekintu so nze endowooza yange okujjako Mama Flower ng'olinayo akatalekeka naye olunaku olwaleero tubadde tutambudde bwe tutyo okuva gye tutandikidde okutuuka leero kutuuka essaawa eno we tutambulidde mweno emboozi olinayo akatalekeka tusobole okuba ate nga tusiibula abatulaba sirinaayo katalekeka tuyogeddeko siibula abatulaba abatugamba siibula nembagamba nti tubadde kusula moto situtunda emmotoka mpya n'enkadde osobola okujja neweegulira emmotoka osobola okujja n'osibako oba nitukwemanja emmotoka ku kibanja mpola oba n'ojja n'otundawo emmotoka
n'ofuna sente gwatunda emmotoka jangu tukuguze emmotoka kusula motors gwayagala okutundawo jangu otundewo ayagala okugulawo jangu ogula emmotoka tusanga kiwe kusala malodi tuli opposite n'amafuta gabayita African Oil kikirira ku Kyebusaabala ennyabo gye bayita Sula Motors era bagiraba ndoza ye bondi buli we tukolera wano wabeera bize enefuluma eneyingira tuba tutunda eneyingira exactly yes okay era ojja kuba okugaba enamba z'essimu awo bajja ziteekawo awo obeere ng'oziraba n'emmotoka ez'enjawulo ojja kuzaako mu kutu guno gwennyini ennyabo okay nsigadde nga nze Ssennoga Blaze Jordan ate nga ku kamera ndiko ne Ashraf King tubadde ne generaali Fulujeno nabagamba nti erinnya lya Fulujeno si w'amagye wabula mu ghetto eri mwe gye mugamba gye mwewaanira ate yaliyo nga Fulujeno era nga yakedde n'aduumira wano mwattu oyinza olaba nga bondi ya Sula Moto ate ejjudde baana ba mu ghetto eyo yali amanya ne mugamba nduumiremukko olunaku lumu yali afudde ne bakimanyi nti eri wali Fulujeno oba tubajjukize nga bujjukizo omanyi bwe bakujjukiza bakimanyi okay tubasibudde olunaku olwaleero emboozi ebadde nnungi nnyo obudde bubadde bulungi mwebale kubeera nga mbadde balabi balungi musubscribinge musharinge ate mulayikinge tujja kuddamu ate era tukomewo osobola owandiika mu comment section kiki wandyetaaze gye naayogereko kubanga tumulaba enfunda eziwera era nga bwe mwayogera tujja tusoma ne tulaba ne tujja ne tumulaga comment ze mwogedde era naye n'amanya abantu be engeri gye basiimamu byabaweereza mweraba